Okay, just a few weeks ago, omu kuba TikTokers ababadde so much vocal ku mutimbagano oba ku application ya TikTok amanyikibwa nga Luwi yakwatibwa era naggulwako emisango gya computer misuse. Omukyala wa Bebekul Zuwena yamuloopa era namuggulako emisango. Now babadde mu lutalo back and forth okulaba nga ateebwa. Yesterday but one Luwi bamutadde. Naye abasinga twabadde tulowooza nti webamuta this time round agenda kusirika wabula gwatulaba kirabika ebbanga lyamaze mu Mukkomera ndowooza abadde azimba mwoyo kiraga nti akomyewo nga ali this time round gumite. Njagala ulize Luwi kyakoze abamukutte abakoze ati wano kawo bijja subscribinga njagala ulirize tukomewo. After some years nolowooza mbu twerabidde novaayo nti olwanirira bakazi banno nga weefulaayibwawo nnyo omubiri naye lyeri webagambanga nti beetunda bamalaaya wali tofuddeeyo. Temweyisayisaako nga kontenti ababuze n'ogamba kati engeri kiri gye nkikooye kanzire mu kino fe abamu ku ffe tujjukira naye oyina ekitiibwa ky'olina osooka okumpatandikiraawo okategedde. Naye nga ndi mwavu bantu mwe wallahi sente zemmalidde mbi n'ebintu Allah yasinga okumanya. Allah yasinga okumanya wallahi oyinza okkeera ku matango planninga bintu birala nnyo. And this life, by the way, this is also a lesson. Nkibagambanga nnyo wano subhanallah omugongo gunzita nkibagambanga nnyo wano eno nembagamba if you have time bambi making sure like weerabirira like weefaako weewuliza bulungi make sure that you make yourself feel good like weeweeko obudde weeyagale tokola nnyo kwemalako mirembe making sure weeyagala ne weerabirira bulungi okitegeera ne weerabirira bulungi nnyo kubanga leero okola plan ndala nze nakeera guno omwaka nga mwaka gwa success nga mwaka gwa success only success era nga nkibulira muli nti I'm going to achieve a lot this year. Naye saamanya nti mu January mwengendera mu Mukkomera. Saamanya nti in January mwengendera mu Mukkomera. Musaba ki namba saagibawadde nagibawadde mwe saamanya nti guno omwaka gwengendera mu Mukkomera. You understand? So wofunayo obudde nga gwe mwaka gwensooka bannaye 757513 iyo era Derek tuli omwe. So saamanya nti guno omwaka gwengendo soko yingira mukadu siyingirangako mukaduukuluka poliisi. Guno omwaka gwensoso yingira mukaduukuluka poliisi nensulamu ennaku 2. Kansooke nangire poliisi y'ekirwa obujama bannaye abantu mwe bubateeka nga mulinga toyi. You guys, government mugezeeko okukola poliisi y'ekira abasirikale mwe bakola susu n'obuduukulu buli mu bucket zimunya abaana bakola omupupu bakola bannaye mugezeeko okukola poliisi eyo toyi whether z'abakulu ze simanya toyi z'abapoliisi ze bagendamu oba basibe ze bagendamu obuchafu bungi nnyo you guys bansi banaki sebannaye mundabize ennaku abansi basikirabangako yamala akiraba nayigira mu kaduukulu nayigira mu kaduukulu k'ekirwa bannaye nga kachafu bannaye nga kawunya nimbagamba njagala kola ku susu osusu annuma ne bangamba ogenda fuka mwezo bucket eziri awo guys nga ne wakwata ku bucket woti nojjako omukono oyinza owunya omusulo ogumaze emyaka 10 ku ngalo naye nga toyina kyakola wogendo. It was so cold. God mundabize ennaku ku nsi kuno media yandinsasudde cause you make a name today erinya ne likufukira akayinja mu liiso nga nawe walifuukira akayi. You guys ekifunga kimunya nenga oli musibe togambe ko mbu bannaye nedda
ng'olina kweyiiya mumanyi obwo obuddukulu ebibaayo wabeerayo buno obukeeka obubeerako buleetaaza abaana bwe basomerako leta A leta B simanya biki shapes nga bwe buliyo oba wansi waliwo ttaka n'esooka n'ennyonjayonjaako bannange simanyi na kumanya OCD stress yannumirawo mu kaduukulu ne ŋŋamba ye kikino naye bannaye ng'ekisobola okunnyamba Luwi kuvaamu mputtu naye baana mmwe emputtu yagaana bannaye simanyi na kumanya emputtu erinzisa erinzisa naye natula mu kaduukulu nga kacaafu batayikapulirawa naye neŋŋamba kati nentereko omusulo nafukamu naguma nenfuka naye nagano gitwala nga baketi ejjudde weeti mumanyi zino baketi za omo ennene oba zibeeramu kilo 10 nga hafu yaayo ya musulo oba basibe bameka babadde bafukayo nga tebayiwa susu nga susu mungi nga susu ebaketi ziwunya nga tebazooza kati ogwasembayo neŋŋaana okukikola mu susu neŋŋamba bannaye afande ngenda kulwala kandida sirwala birwadde ebyo byabacaafu naye ngenda lwala kandida nsaba kunfulumyako ne bakkiriza ne banfulumya bannaye tooyo ate gye nagendamu gye baŋŋamba nti bagundi baffe baabo seeruzira wano ku poliisi y'ekirwa mugimanyi bannaye gavumenti eriko yemmwe abaliko tetulina kyakkola tusaba tutereerezaako kaabuyonjo z'oku poliisi y'ekirwa road bannaye afande n'antwala ku gundi nali ndowooza toyi ya bibaati balinga gye baateekawo mu nsobi. I don't know if anyone has ever gone there. Government ya Museveni tusaba busabi mutuyambe bakole ku poliisi. Toyi obuyonjo kintu kikulu nnyo enguudo ezekira mugira mutwerabire obucaafu buli eri wallahi. Basirikale baffe bali bubi nnyo tebalina kubayisa we batyo. Bannaye government mutuyambe mukoleko ku toyi za poliisi y'ekirwa. Poliisi y'ekirwa toyi nchafu nnyo, toyi ziwunya nnyo, obucaafu bungi nnyo. Bungi nnyo. Nze mwe abamanyi oba munsi beze. Oba munsi mwe abamanyi ne toyi nchafu. Toyi baziyonje bazimbira abasirikale toyi eziri well constructed. Toyi eringa by mistake omanyi nga wonobeera ng'otambula mu ghetto ne wabeerawo akakuubo like ka corridor like nga wano ngaawo weewatyo awo kati ngaawo ne bateekawo ebibaati ne bigattagattawo oggula ekibaati nga kikaaba n'oyingira mu toyi ate toyi wansi lokanga bali bazimba ekifo ne basuulawo amabulooka ga hafu ne bayiwawo ettaka lino erya l'omusoito. Please abasirikale baffe balina okubeera nga babeera mu ffe ebiyonjo mye beeyambiramu ebifo bicaafu nnyo. Poliisi y'ekirwa bagiyonje. I'm talking baleete munsi njogera nga citizen we Uganda. Freedom of speech ekyaliwo oba baagijjawo. Bane freedom of speech we anti omanyi mbadde luzira mwezi mulamba kati simanyi oba freedom of speech ekyaliwo oba yavuddewo. Freedom of speech tukyagirina oba nyinza okwokyeza wano nga temuŋŋamba nti bane freedom of speech mye. Ngenda banyumiza story yeeri gye nabadde naye nga tujoogerera mu ngero mbakolera emmere yaabwe nagenze eri kufuna lugambo bannaye nafunye olugambo nafunye olugambo naye mbadde neera mbanyi tubadde tweraba ku mawulire Luwi nfunye ennaku naye bambi thank you to Kansoke neebaze tulyoke tweyongere eddakiika nga ndowooza ntonotono nve kuno ngende neebake tunayogera enkya cause nina content kwati naye just omugongo gukyannuma gufa omanyi eri twebaka ku inchi emu wait ne webaka omugongo ne gukuluma ate we baba bayiya abasirika aba inchi emu mumanyi kagongo
webakako webat ekino nasoka ne nebaka omugongo ne gunnuma embirizi ne zinnuma hip egumba lya hip ne linnuma nga mpuli anjagala nsoke ndisokoleyo ndinyige massage wenti ndinyige massage male ndizeyo ndisokoteyo munda inchemu simanyo ba inchemu naye katono akufaiso kainka nawe kati katono nnyo naye ane lubira ito olabye ennaku naye mmwe abampagambwa mmwe temulira baggulu banaye amagumba gonna gannuma kyemba mmanya ngenda soka nebake mu kiriri kyange lwakuba just olugambo obusungu kale wallahi mbadde n'obusungu saba wakitibwa Allah mmalire bambi bunzigweko mbadde n'obusungu bungi nnyo and as a person who is like used to expressing herself ekintu ekinyiza nzija nembasamira ku TikTok nembagamba gwe tomanyira bichi olumala ne stress nanvaako nembera nga ndi very okay mbadde eroziranga I cannot like shout at anyone, I cannot talk to anyone, so at least I'm back and hopefully tebanzizayo because I've said what I said and I own it. Yeah. Now, let me first take this opportunity to thank my people. My brother Sef Konze sagala kuchalira eri nsabe yansi babambi takwata kakuleke muganda wange. Sefko, I love you so much. Me and Sefko have like a special relationship. We are friends that don't overshow it on media, but I love that man so much for standing by me or standing with me. I do appreciate each bit of it. Akalala kaneno nga sinabakirabira. Mbadde nsaba buli muntu alowooza nti agenda kuvaayo awe opinion nze saagala muntu nze nakyawa omuntu nze simwagalangako omuwala oyo. Do you matter? Like, do you count? Waliwo omuntu nga ne wono supporting omuntu, it doesn't really matter. Like, you don't count. Like, obo supporting nze obo muchaye oba tomuchaye, do you count before you give yourself importance? Obusungu bo buli validi eri omuntu oyo oba osunguwala bibyo just kwejjako like we don't care, like tetukubala we didn't count you on the people, like toli yo just towewa importance, like if I hate someone, I do hate that person. She don't care. You don't count. Like sikubala, like toli wo just the wesa kwe fulambu, like you count. Just you're nothing. Just don't kwe molisa. Bitch. Anyway, I'm here to thank and I'm here to appreciate each and every person yanjiridde w'omuliri omubiri wenerabira erinnya ekiro kino nja kulijjukira tomorrow. Sefko, I love you so much and Allah great knows. Nze mumanyi okulaga omuntu nti mwagala nkola bikola simanyi kujana nemulisiza mbantu gundi, but I appreciate each and everything you did for me. The other person is Jalia Chikubo. That is a sister in veins. Sister wa Misua. Jalia Chikubo. Omukyala akyasinza okutunda waneno nights, akyasinza okusuubuza undergarments ezalayisi atenga za quality nungi atenga zimalayo. Nsima Allah, nsaba wakitibwa Allah wange akuweemu ebinene ebisingako ku ebyo byolowooza. There are certain people nabagamba meetings abantu wanena babadde abafuuse family jendi to an extent nti mbeekengera kati Jali atuuse mu ssa ly'abantu benneekengera. Like otuuka n'ogamba uno mukazi oba njagaza ki ekituufu oba kiki oba ayagala kumpa butwa oba like nga love esusse. I don't know if that makes sense. Nga the love is too much, like I'm overwhelmed. Jalia Chikubo, saba wakitibwa Allah akumalire akuweemu ebirungi ebisinga mweno Ramadhani, akumalire byonna, akugaggawaze, multiplyingemu obugagga bw'emirundi nga 1,000. Saba wakitibwa Allah akunjagalire, akusembeze mu abo abasinga okubeera kwegamba abantu baabo okulusegere. Jalia Chikubo, nsaba wakitibwa Allah akumalire akumpeera ebintu ebisinga obulungi mu nsi eno. She's a person I just met randomly on media, nga recording a content wange, and I was like, bambi, she records my content, and friendship there and then. But I do appreciate you, and nsaba wakitibwa Allah akumalire. The other person is going to be before my family, obviously. So
this is to let you know nti Luwi like talimba. So omukazi yagamba busimaya mama wange nange tetukwatagana simanya what musirisa amamwa. Like if you don't know something mulekera okwefula nti mumanyi buli kimu mu provinga buli kimu. Okitegeera temutumanyi mutulabira wano ku media betubagamba byebyo nze nabagamba if I'm frustrated I'll come and chifo kyonna ne wenaba nabalalu like nga ndi mubalalu nga wensobola okutandika okuyobera ze muveko ze olaba pressure yankoze kinonze gundi yankoze kinonze bonna nja kubeera mu abalalu njogere nze wentyo wendi I'm that type of a person ndi wentyo okitegeera ekintu ekyo that is how I am. Naye my family has been very supportive, fully supportive. Ebimu bibanyiziza babakute videos, babapostinze, babavumye, babajereze, bakoze ebintu bingi, but my family has stood by me. Wabawe bibanyiza obviously bingi, but my family has been supportive. Kuva ku epaka kuzedi atayina sente alina sente yewoze amasimu gakubye abambagamba basenga bange bagamba nze bandete mawulire nze njogere nze nkumanyi tosobola kola kino nze banaye bandete my family has fully been supportive and I do appreciate you guys so much. Mbagala nyo tuyinza okubeera nga muno obutakanya here and there, but Allah yasinga okumanya era yamanyi ensonga lwaki ebintu ebyo biba bituukawo, but I'm grateful to have you guys and I appreciate you so much. Sefko, you're at heart. Jalia Chikubo, Saba Chitiba Allah Kumalide. My sister Nansubuga, waliwo be nawulidde simanya mama fina tanajja simanya ate kati naye mama fina ya musulawo. Oyo mama owange tasobola kunsuulawo. Ngabagamba yazaala ekyana azaala ekibi akiwonderera. Rosette has been to prison. She was at court. They have been supportive. Nendoza mwe support ya mama fina anti bye tubagamba mama fina agabira mu motoka mama fina simanya watajja ku media techigwa mama fina simanya bichi. She has been there. They have been supportive. Watali camera. Okitegeera bambereddewo Rosetta azze kukomera nandaba Rosetta ambereddewo mama fina obviously wolaba Rosetta aba mama fina. She represents mama fina at each and every time in life, okay? So mama fina neyanza nnyo neyanza egensi mansima bongera mamango woku media waneno womwoyo. My sister Rosette, thank you so much. Saba wachitiba Allah bamalira abawemwe ebisinga obulungi abanjagalire abagaggawaze ayongeze Maria mmwe nammwe abafunira abantu ababaagala okusukka ffe we twandibaagadde kubanga tuyinza okuba tetulina busobozi bubalagalaavu gye mwandisuubidde okubeera nga mufuna naye nsaba wakitiibwa Allah abafunira abantu abanaabaagala n'okutusingako ffe engeri gye mutwagadde. Mama Fina nsinzira wanene okwebaza. Rosette, my sister, thank you so very much. Ffe waliwo abantu abatwagala ng'enjagala gye batwagalamu ya kigagga nnyo kwegamba nga ya up country nga mazima ddala Luwi eti ne wonookola emyaka 10 toyina ngeri gy'ogenda sasula mama fina. Toyina ngeri gy'ogenda sasula mama fina. Naye ate woosaba wakitiibwa Allah amufunire omugagga munnaana amwagala engeri gye Luwi eti gye yandiyagadde omufunamu nga Allah asobola okikola ki okituukiriza. So nsaba abo abantu abatwagadde engeri ey'ekigagga, engeri y'ekimaama, engeri y'ekisista, engeri y'ekika. Allah abafunira abantu abasobola okubaagala bafiiringa eyo gaffe gye tutasobola kufiiringa. Tuyinza okubeera nga ffe tuyinza okuba laavu yaffe tugibalagira mu bigambo naye nsaba wakitiibwa Allah abafunira abantu abanaabaagala ekyensusu. Mami Gadgets, I saw you at court. Mami Gadgets, there are some people I didn't expect, like Mami Gadget. I was like, is she the one? Is Mami Gadget? Like, is she like? See omuntu gwe nandisuubidde okubeera mu saga nti banaye TikTok waliwo ekyabadde ku influence omu oba TikTok omu and Mami Gadgets is there, but she truly did come. Fash Beauty naye yajja. My brother Mcax always oyo yendowooza newe soogera Mcax. BK, I just don't know. People are too many. Next nabafuna WhatsApp, I'm going to reach out to each one of you. Njogereko namwe mbeba zemba sute mbakole chisimanye na kumanya. Neyanza nyo neyanzege. Ali Muzungu. Brother in veins. Shalom wange. Shalom has been to Luzira over how many times? I think I don't know how many.
but Shalom has been there and I appreciate you. Omanyi Shalom yaja kukomera nempulira n'ensonyi. Me, I only posted free Shalom and I didn't make it to court because nabimanya na late inti Shalom bamukwata and all that. But then again, it is not an excuse. Naye Shalom abaddeyo mumuyinza obiyita content but okukubira omwoyo waliwo bannamawulire batatuuka ku